Muzi kati oyagala tugamba nti n'abantu basiimu tebalina rights zogera ku nsi yaabwe oba bibaluma. Musajja owafunye entondo naye ojja kuba bulungi. Mugenda kwetereza. Ba honorables baffe bannange babatwala kaguddeyo babatabukidde. Judith Babirye Lutamaguzi ngenda kuba mbibawa mbujuvu naye nga tanaba subscribing amukwenuusa basooka subscribing Emerald News, liking, sharing, commenting, tekako notification bell wentekayo video togisuwa naye nga mwasiibye mutya mwasuze mutya kasuubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira nga tutandikiddeko Ken wa Judith Babirye. Jjukira Judith Babirye awangalira eyo mu Canada abaddeyoko okumala ebbanga eriwera okumala emyaka egiwerako awo. So bannange jjukira Canada boogera Luzungu ate bali kumpi ne USA olulimi lwabwe Luzungu. So Judith Babirye we yagenda eyo Canada accent yakyukamu bannange mukkirize mugaane accent yakyukamu era ennaku ze nakola nnyo obuvidiyo ng'ayogera olwo Oluzungu olwo olw'omunyindo olwo olukakali olwo olw'Abazungu n'abupostinga ku TikTok naye bannange abantu si basanyufu bannayuganda si basanyufu banyiivu atekayo obuvidiyo bwe bantu ne bagamba bannange ffe tetubitegeera oba wagambye ki omuntu n'alondamu kagambo kamu n'agamba kaneeno kentegeddemu. So yakoze vidiyo naye bannange bamutabukidde naye sooka olabeko eno vidiyo tukomewo ne bya Honorable Lutamaguzi. Hi, great people. So right now I'm in the car and we are heading over to River Jordan Ministries, Ottawa, and somebody. Oh dear, the word is car. The word is C-A-R, not car. I mean the car. You've just left Uganda just a few months and your accent is already changing. Simanya, we're heading to River Jordan in the water. Oh, it's good there. You get the bitch. River Jordan. Water. These Ugandans, the way they just could teach when they go to these countries. Can't you just be real to your mother tongue? Now would you do no okuma store? Muna would and say car. Okay, I know you want to prove to us that now you're fluent with English, but dear, take it slow. You don't need to twist your tongue like tongue twister. Sick accent. I mean the car heading to River Jordan in the water. I mean the car heading to River Jordan in the water. I beg. Nga bannayuganda mmwe temwagala mirembe, you want problems always. Naye nga tuzeeko eno wa Honorable Lutamaguzi ow'Ennakaseke bannange abantu tebamuli bulungi bamutabukidde. Jjukira nakolako vidiyo emabegako kwezo videos eziri wansi osobola okuddayo n'ozirabako. Waliwo TikTok amanyiddwako nga legal suspect. Ono TikTok akola nnyo videos ku bintu ebifa mu ggwanga naddala politics wadde n'ebirala byogerako. So ensaga ya Bobi Wine we yatuukawo ey'okumukwatira ku kisaawe 1 million march nakola video n'agamba aba MPs abamu batekayo postimbu nga 1 million march naye ebyo byatuukawo tebaalabikako. Kwaba abamu be yateekayo n'ateekayo Lutamaguzi n'akola posti manyanga n'akomentinga kweyo video n'agamba mbu egyo emimwa emimyufu gyetaaga ARVs ku makya n'olweggulo obuuzaako kagege. Naye bannange eyo posti etambudde ate abantu abasinga si basanyufu bamutabukidde ne bamugamba ye Honorable owatuuka ddi kweyo point ng'otandise n'ovuma basupporters bo toli profession biki bannange bamutabukidde. So mwabo abamu abamutabukidde mwe muli ono omukyala Emily Smith bannange yamuvuddeyo n'amutabukira yawanze omuliro yayogeddeawo ebisongovu bannange bino byo binyuma nga mubyewuliriddeko era mubyerabiddeko kubanga nze sisobola byogera saana mulaba mu kamwa. So video yino ngenda kuba ngibalekerako mbeere bulungi mweraba. Muzi kati oyagala tugamba nti n'abantu basiimu tebalina rights zogera ku nsi yaabwe oba bibaluma. Musajja owafunye entondo naye ojja kuba bulungi. Mugenda kwetereza. Tukoye abantu abakozi ba ssente baifuula nti no baagala ensi yaabwe. It is one thing gwe ovuma abakulembeze oba aba politicians naye okuvuma omuntu wa wansi ate omulwadde oba gwoga nti mulwadde. Bana abaana be musindiikiriza baana baali mu pate zammwe
bado gwe Lutamaguzi be musindikiza nga mbayita nti balina siriimu okitegeera muyingidde mu luno olutalo olwaliwo olwa alien skin mutandise kakati mwatandise propaganda omulala anti bwe bukodyo bwammwe buli muntu yenna avaayo n'ayogerako mwoyo yalidde busimanyi gundi amusasula sente mmekeze ze basasula ezo buli omu zaatafuna mutubuulire sente mmeka ezo tactics ezo zonna tuzimanyi mukola blackmail ne muwayiriza abantu mbu baalidde gundi amusasula bla that is all background noise. At the end of the day twagala kulaba service delivery gwe twagala okulaba musajja omukulu kwebuza magezi yani kagege ani goyita kagege anyway Lutamaguzi naawe tubulire kikyokoledde nakaseke bano bakutte ovuma sekadamba mbuno mbwayina siriimu gwe empya omulambo we nakaseke oyina okubeera nga you advocate for the disadvantaged naye otandise byakabampaane musajja mukulu kwebuza magezi kiki tulage kyokoledde constituency zo tetukyayagala bintu bya palapase ku TV oba ku TikTok weegana mu account siyo tetwakulabanga okolerako live nga mukolako zi voice over mujja kukola nnyo ebintu ebyekisiru but we are watching ate tekyali bintu byakweka mu pate zammwe oba mubakulembeze musajja mukulu kwebuza magezi mufuna miliyoni 3 buli mwezi with benefits not to forget naye kakati oli wano a person who is supposed to stand for these people obuzaabuza ensi ne palapaseewo ne mukola kabampaane ne mukola ebyekisiru enough is enough. We want to see what have you lobbied kiki kyolobinze for nakaseke okitegeera bino ebintu byokudda ku TV ne mumanyiira abantu enough is enough ebyo tetukyabikkiriza era buli MP yenna ali eyo nguloozi ogenda kwekweka mu pateyo manya bano banziba mabaati bekweka mu 7 manya bano bavuma abantu bekweka mu Bobby Wine we've had enough tetugenda kunenya abo bakulembeze bamwe oba pate zammwe mweke nyini you'll account for your nonsense. We are here ready and waiting. Twagala kulaba bintu bye mukoze. Twagala service delivery. Tetukyayagala palapase na kwogera bya kisiru. Ne webuuza omwana yayogedde kyekikyamu. Okugamba kontino wandibadde oli ku airport lwaki tewageze ku airport okunanyako. Olwokuba ade weepicha ne mukazi wo. Wadde weepicha kyokka musindiseyo abaana b'abantu. Kati bwe yakugambye ko ensonyi n'ozifuula obusungu n'otandika ebyekisiru omuvuma mbuno mwamire RVs olwekuba emimwaje emimyufu Lutamaguzi ko oli mulamu nnyo gosobola tulaga results zo. Ati mwe mutulaze nti no this is the way to go. Siwe kiri? Kati we welcome you to Gundi to Saga. Ati mwagala Saga, mwana onyadda Saga. We are here. Twagala tugamba Lutamaguzi nti abasirimu tebalina rights zogera bibi mu nsi yaabo. Bana bali kubyeyo because emirimu teri. Mweke nyinyi mwa balina okubogerera mu parliament mwadda ku TV, mwadda mu bintu bya kisiru. Mwafuuka ba bloga. Ebintu bye mwogera, ebintu by'okuvuma omuntu sirimu. Gwenga MP you would have been above that. Bintu bya bana ba TikToker oba even ba bloggers oba whatever it is. We would have expected a lot more from you. Shame upon you. Ye muyine ensonyi. Mwe muli bakozi ba sente. Shameless people. Toyagalangako ku nsi yo. Wowe oyagala ensi yo. It is one thing nga muvuma abantu ba politician. Naye kasita otandika okuvuma omuntu wa wansi. Ng'otandika omu degrading anti olw'okubanga alina siriimu. Awe mundu ejja kutokota.